bikutuuse ng'olimu binyumu na kwesanyusa, okudaalira abalala, kwagala kuzaala abaana bangi, obeere nga weeyagalira ku balala, akugambye nti obulamu bwo butunuulire ng'ekibala bwe kibeera ekya green ne kikyusa kkala ne kigenda nga kifuuka ekya kyenvu, kyenvu oyo akitwala ku kkala, okukala ssanja, oluvannyuma lw'essanja naawe ndowooza otegedde kubikka lusuku, naye bw'olimala okubikka olusuku wa fil akhirati, ku lunaku lw'enkomerero lw'oteetegekera, adhabun shadidun, waliyo ekibonerezo dekabusa ekiyitirivu, wa maghfiratun min Allah, abo abeetegekera bagenda kusonyiyibwa okuva eri Allah, wa ridwanun, abateekeko n'okusiima kwe, wamal hayatu dunya, tebuli buli obulamu bw'ensi bubatawaanya, illa okujjako Allah yagadde abagambe mu kifaananyi ekyo ekiruubiriddwamu kubategeeza nti mata'ul ghurur, kyakweyagalamu ekibasiriwaza naye ng'obudde bwakyo butono. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atugambye nti tewaliwo kweyagala kwa nkomeredde nga tuli ku bulamu bw'ensi eno. Embeera etukyukira bwe tuteeteeketeeke tulituuka mu maaso ge ng'ebintu si birungi. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سابقوا مانغوي، سابقوا muvuganye ila maghfiratin min rabbikum, wonnawe mulaba awali okusonyiyibwa okuva eri Katonda wammwe, awo muteekeewo okuvuganya, muteekeewo okubeera nga mwanguyira. Buli woolaba nti waliwo Allah subhanahu wa ta'ala akakwesesa konna mwayinza okuyita akusonyiwe kakozese kaccansaako. Saabiqu ila maghfiratin min rabbikum, mwanguwe nnyo okweyunira wonna awali okusonyiyibwa okuliva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Buli woolaba nti ako osobola okubeera ng'okayitamu Allah akusonyiwe, ako kanguyira okakole ng'obudde sibunnaba kubeera nga bukukyukira. Allah subhanahu wa ta'ala nga tannakojjako bulamu bwansi, kubanga wano ku bulamu kukola, oluvannyuma lw'okukola kusasulwa. Wa jannatin, mweyunire nnyo buli wonna awabateeka eri ejjana. Buli woolaba nti awo Allah subhanahu wa ta'ala asobola okukuweerawo ejjana, awo akugambye saabiqu, muvuganyizeewo, saabiqu, mwanguyireewo nnyo, leka kuyitwako mukisa. Singa bakugamba nti abange muweeyo mu kkubo lya Allah, akakisa ako kakozesa oweeyo, ku lw'okubanga kamu ku bujja okuyamba okutuuka awali ejjana, na buli kyonna ekikutuusa awali okusonyiyibwa kwa Allah. Bwe bakugamba nti nyiikira okukola istighfar, nyiikira okwegayirira Allah, kolako ky'oba osobodde, kubanga kikutuusa Allah subhanahu wa ta'ala awali okusaasira kwe. Kyatugamba nti saabiqu ila maghfiratin min rabbikum, mwanguyire nnyo buli kyonna ekinaabatuusa awali okusonyiyibwa okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jannatin, mwanguyire nnyo wonna awanaabatuusa eri ejjana. Arduha, obugazi bw'ejjana ka ardi samaa'i wal ard, bulinga obugazi bw'eggulu n'ensi. Nga ddala mu butuufu singa oba yaliiridde eggulu n'ensi, bwe liggwaayo eggulu n'oteekako ensi, obugazi obwo Allah subhanahu wa ta'ala bw'ayagala okukutegeeza, kubanga kye kintu ky'omanyi, basobole okukubeera nga bakutegeeza nti toggwamu maanyi nti abanaakola ebirungi bangi, ate tulibeerawa. Akugambye nti ejjana ngazi, obugazi bw'ayagadde okukusembereza nga ggwe omuntu otegeere, bwe bugazi bw'eggulu n'ensi. Uiddat lilladhina amanu billahi wa rusulihi, yateekerwa ejjana abo bokka abakkiriza Allah n'abatume be. Dhalika fadlullahi yutiihi man yasha, ekyo nno nakyo kyengera Allah akiwa gwayagadde ekyobukkirizo bw'ekika ekyo. Wallahu dhul fadli alazim, Allah ye nannyini byengera ebinene, asobola okugabira omuntu ekyengera ate n'atakiwa mulala. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusobozese okukola ebyo ebinaatutuusa awali okusonyiwa kwe, ate ebinaatutuusa era awali ejjana ye. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض, tewaliyo kintu kyonna kyakabenje kisobola kutuuka ku nsi yammwe eno, gamba ng'okugumbuka okuyiika kw'ensozi, gamba ng'entambula y'embuyaga okukyuka n'ereeta tsunami, gamba ng'ensozi okubeera nga zibwatuka omuliro. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ma aswaba min musibatin fil ardi, teriyo musiba gwonna
guyinza kutuuka ku nsi yammwe eno, gamba ng'amataba, gamba ng'ekyeya, wala fi anfusikum, wadde ku myoyo gyammwe mmwe kennyini tewaliyo musiba guyinza kubeera nga gutuuka ku mwoyo gwo, gamba ng'obulwadde, aksidenti, okufwa, okunyagibwa, byonna ebikosa omwoyo gwo. Allah ayagala okukugumya nti kyonna ekiba kituuse ku nsi yammwe oba ekiba kibatuuseeko mummwe kennyini ku myoyo gyammwe tewaliyo kigwawo nga Allah takimanyi, wabula illa fi kitaabin, nga buli kyonna kigwawo nga kyamala dda okubeera nga kiwandiikibwa mu fayiro, min qabli an nabra'aha, nga tetunnaba kukibatuusaako. Allah subhanahu wa ta'ala ayina fayiro ennene okutambulira puroguraamu y'ensi n'eggulu, nga buli kyonna ekigwawo tekigwawo nti kiguddewo ku olwo. Mu ndaba yaffe tulaba nga kiguddewo ku olwo, naye mu mmanya ya Allah aba yakitegeera dda nti pulaani kyaggwa dda okupulaaninga ku lawhil mahfuz nti ensi erituukako kintu gundi mu mwaka gundi, oba omwoyo gwa muntu gundi gulituukako ekintu gundi mu kiseera gundi. Ebyo byonna Allah atugumya tubeere bagumu nti buli kyonna ekigwawo tekiyinza kugwa illa okujjako fi kitaabin, kiri mu fayiro ya lawhil mahfuz, min qabli an nabra'aha, nga tetunnaba kubeera tukibatuusaako. Ekyo kyaggwa dda, buli kimu tukirina. Inna dhalika ala Allahi yasir, ekyo kyolaba ng'ekinene oba ekizibu ku Allah subhanahu wa ta'ala kitono. Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti yakola puroguraamu y'ensi eno nga bwe yatugamba hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam nti mu bintu Allah subhanahu wa ta'ala bye yasooka okukola yali kalaamu, n'agigamba ewandiike ensi bw'eritambula n'eggulu. Ekkalaamu n'ewandiika puroguraamu y'ensi eno okuva lwe baagitonda mpaka lwerisaanawo, n'eggulu mpaka lwe lirisaanawo. Kati Allah akutegeeza nti buli kyonna ekituuka ku nsi yammwe ne ku myoyo gyammwe temwekanga nnyo, eno gyendi si aksidenti, wabula kyaggwa dda, yadde nga kibadde mmwe temunnaba kubeera nga kibabikkulirwa. Inna dhalika ala Allahi yasir, mazima ekyo ku Allah subhanahu wa ta'ala kyangu nnyo. Ekyokusemberezaako singa omuntu abeera ne famire ewaka, oba omuntu ng'alina essomero ly'ekisulo, akola puroguraamu butya ettaamu yonna bw'anaagiyitamu, abaana b'ekisulo okubattira ente olunaku lwe bagisse bayinza okukiraba nga kyewuunyisa, naye ng'ate nannyini ssomero yali yakikola dda mu puroguraamu ye ey'ettaamu eyo. Kale Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti buli kyonna ekigwawo nze gyendi tekyewuunyisa, wadde mumbadde temunnakitegeera, naye ng'eno mu fayiro yange ya lawhil mahfuz okutambulira puroguraamu y'eggulu n'ensi mba namala dda okubeera nga nakissa mu buwandiike. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Allah lwakyatubuulidde ekintu ekyo, akitubuulidde likayi la ta'saw ala ma fatakum, nkyogedde bwe ntyo muleke okubeera nga musaalirwa ku ekyo ekiba kibayiseeko oba ekiba kikusubye. Ekintu kyonna bwe kikusuba ng'omaze okutegeera aya eri ekulembedde, saagala osaalirwe kiwanvu. Lwaki? Kubanga Allah yali teyakikugerera mu kumanya kw'okwedda. Allah subhanahu wa ta'ala kyagambye likayi la ta'saw ala ma fatakum, saagadde mubeere nga musaalirwa kinene ku bibasubye. Wala tafrahu bima ataakum, ate saagadde musanyuke mujaganye kiwanvu ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byaba abatuusizzaako nga mubifunye. Singa oba ofunye ebyobugagga leka kubeera nti osanyuka nnyo n'oyitawo, okwo kwali kuteekateeka kwa Allah. Era singa obugagga bukuggwako so leka kunakuwala nnyo, kubanga eyali nteekateeka ya Allah eyaggwedda. Wallahu la yuhibbu, Allah tayagalira ddala kulla mukhtaalin, buli yenna omuntu ow'amalala, fakhuurin, agenda yeyagalira ku balala ebintu ng'abiyita magezi ge, ebintu ng'abiyita pulaane ye. Buli kye tukola kyaggwa dda okupulaaninga. Allah tayagadde osaalirwe ekikuyiseeko. Singa omuntu oba weesimbyewo nga memba wa parliament oba pulezidenti, kyali kyaggwa dda nti togenda kuba, so ng'ate gwayiseemu leka gayita magezi go nakukola nnyo na ssente zo, kyali kyaggwa dda Allah subhanahu wa ta'ala okukiggerera. Allah kyayagadde mu kyo, wallahu la yuhibbu, tayagalira ddala kulla mukhtaalin, buli muntu yenna ow'amalala,
fakuru eyagalira ku balala ng'ebintu abiyita magezi ge. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. الذين يبخلون abantu abakodowola ويأمرون الناس بالبخل ate ne batakoma kubeera nti bo be bakodo bokka naye bannaabwe abaagala okuwaayo nabo nga babalamu amaanyi babalagira okubeera abakodo. ويأمرون الناس بالبخل ne balagira abantu abalala nabo bakodowalenga bo yetawaddeeyo so nga ate abaagala okuwaayo nabo abaterebula ng'agamba nti nze sikyawa busiraamu byange buli kyobawa bakyonoona bwonoonye. Allah agamba nti abantu ab'ekika ekyo si balungi. waman yatawalla omuntu yenna anaakuba amabega ne yesuulirayo ogwannagamba ku bye twogera mu Qur'an fa inna allaha huwa alghaniyu Allah ye mugagga yadde gwe toomuwe obusiraamu bujja kusigala nga bugenda mu maaso. Alhamid Allah yeebazibwa ebitonde bingi nnyo bulijjo ebisaddaako ebintu byabyo naye nga byagala kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Olina agamba nze ettaka ndiwaddeyo nga neebaza Allah olw'okuntuusaako kino. Nze nkoze bwe nti nga njagala kwebaza Allah olw'okuntuusaako kino. Bingi nnyo muno mu nsi gwakodowola Allah subhanahu wa ta'ala talina kye yeeguyamu ekyo ky'osirikidde. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. لقد أرسلنا مزما تواتما الدا رسلنا باتومي بفباجة داكون سيكونو بالبينات نباليتا ensonga eziri mu ddiiro ez'enkukunala ezirabikako nga bwe bakugaana ekintu ddala mu magezi naawe bw'okisengejja olaba nga ddala si kituufu. Twaleeta dda amateeka gaffe ne tubeera nga tugakwasiza abatume baffe aganaatambuza obulamu bw'ensi nga galikkirira bulungi. wa anzalna ma'ahum alkitaaba abatume baffe twabasanga balina ebitabo mwe bajja okujja amateeka ago ge basomera abantu baabwe bagatambulireko. walminzaana ne tubateerawo okulamula okw'obwenkanya liyakuuma nnaasu bilqisti nga kyetwagala babeere nga balamuza abantu obwenkanya waleme okubeerawo okusaliriza nga ddala mu butuufu Allah subhanahu wa ta'ala buli okulamula kuwe kwali ogaana kugaane naye nga ge mazima ag'enkukunala. olwaleero singa olaba obusiraamu bwagamba omuntu singa aba ayenze nga mufumbattibwe abantu ne bagaana okubeera ng'ekyo bakikkiriza naye olw'okuba nti eddiini ya Allah ekwatagana n'obutonde bw'omuntu omuntu yenna kabe musiraamu kabe nga si musiraamu obalaba bulijjo ku gataliiko nfuufu ku TV nga omusajja atemye mukazi we omusajja atemye omusajja abadde ayagala mukyala we n'amutta. Allah subhanahu wa ta'ala kye yali abagambye nti kyekirina okuba abantu ne bagaana okukiteeka mu mateeka agabafuga abantu bawagaanye era ne babeera nga batuukiriza Allah subhanahu wa ta'ala kye yali ayagadde kibeere era ne bakikola nga bwe yali akyagadde. Kale Allah subhanahu wa ta'ala amazima ge yaleeta ne bwoganyigiriza abantu bo mu butonde bwabwe bagateeka mu nkola wadde nga gavumenti ez'ebika ebyenjawulo zo zakyusa naye ng'abantu mu bubumbwa bwabwe ekyo bakyekolera kubanga eddiini eno ya bubumbwa ekwatagana n'obubumbwa bw'omuntu. Allah kyava agamba nti twaleeta obwenkanya wakati w'abantu nga twagala abantu bawangalire mu bwenkanya. wa anzalna alhadida fa bassa ekyuma fiihi mu kyuma ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yatussiza ebyuma bibeerenga bituweereza birimu emigaso. Allah nga bw'agamba fiihi ba'sun shadidun birimu obulungi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba fiihi mulimu byuma ba'sun shadidun mulimu obulabe obw'amaanyi singa oba ekyuma ekyo kikozesezza bubi. Ekyuma ekyo kikuyinza okutuusa kufa gamba ng'emmundu gamba ng'ejjambiya gamba ng'effumu. fiihi ba'sun shadidun ebyuma ebyo ffe twabissa ku nsi kuno naye nga birimu obubi buyitirivu so nga ate wa manafi'u linnaas nga bulimu emigaso eri abantu. Mulimu emigaso eri abantu mu byuma so nga ate enkozesa yabyo embi biyinza okutuusa ku bubi bw'olaba nga buyitirivu. waliya'lama Allah yayagala amanye oluvannyuma lw'okubawa ebyuma ma yansuruhu baani abanamutaasa wa rusulahu ne bataasa ababaka be bilghaibi yadde nga tebamulabyeko oba bilghaibi yadde nga abatuma abo tebabalabyeko
olwaliyo tuyinza okubeera nga ffe bannabbi tetwabalabako naye nga ani anaataasa eddiini awamu n'okubeera nga talabye ku nabbi. Allah subhanahu wa ta'ala talabwangako naye ani anaataasa eddiini ya Allah yadde nga tamulabyeko. Allah kyagamba subhanahu wa ta'ala nti nabasiza ebyuma bibeere nga bibayamba okubeera nga mutaasa eddiini ya Allah, okubeera nga mutaasa abatume ba Allah eddiini esaasane wadde nga Allah temumulabako so nga wadde bannabbi temubalabyeko. Inna Allah mazima Allah qawiyyun w'amaanyi azizun tawangulwa ebintu bye birina okuyitawo wadde nga abantu tebaagala naye enkomerero ya byonna Allah subhanahu wa ta'ala ebyo bye birina okufuna obuwanguzi. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ولقد أرسلنا نوحا mazima mu batume be twatuma nga mwe simunnaba kubeerawo nga bw'agambye ekyatusisa ebyuma kubeera nga twagala tulaba ani anaataasa eddiini ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ayagala okukutegeeza abamu ku batume abaayita ku nsi eno ng'agamba nti walakad arsalna nuuhan ffe mazima ddala ffe twatuma nabbi Nuh wa Ibrahima ne Ibrahim waja'alna ate ne tuteeka fi dhurriyatihim an-nubuwwa twateeka obwannabbi mu zadde lyabwe abantu abo ababiri walkitaaba ate ne tubeera nga buli nabbi gwe tutumye tumuweerako ekitabo ku bwannabbi bwe. Faminhum mu bazzukulu abo twazuulamu muhtadin mulimu abaaluŋŋama mulimu abazzukulu abaali abalungi ne baluŋŋama. Faminhum muhtadin mwabangamu omuzzukulu ategedde n'aluŋŋama wa kathiirun minhum fasiqun wadde nga abasinga obungi baafanga boonoonyi naye era 10 nga bwe litakyawa omu mwabanga mwakkiriza nabbi oyo ye mu bazzukulu b'abantu abo n'aluŋŋama. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. ثم oluvannyuma قفينا twagoberezaako ala atharihim ku buwuufu bwabwe bali abagenzi birusulina twajjanga tugoberezaako abatume baffe nga bajja oluvannyuma lw'abali ababa bavuddewo. Waqaffayna agamba nga bwe twagoberezaako mu buwuufu bwe bumu biisa bni Maryama twaleeta Isa mutabani wa Maryam wa atainahu al-injiila oyo twamuwa ekitabo kiyitibwa Injiili. Bannabbi bajja bangi naye asazeewo akubuulireko Isa alayhi ssalaam n'ekitabo kye kyali kiyitibwa al-Injiili. Waja'alna twateeka fi qulubi alladhina tabauhu mu mitima gyabo abaagobereranga Isa mwalingamu ki ra'fatan mwalingamu obukwatampola wa rahmatan era mwabangamu okusaasira abantu abaagobereranga Isa alayhi ssalaam ng'akyaliwo n'oluvannyuma lw'okuvaawo kwe abaali ku nnono ye abaali ku ddiini entuufu baalinanga ekisa n'okusaasira n'obukwatampola. naye Allah agamba nti ate abaagenda baddirira oluvannyuma eddiini baagiteekamu Allah subhanahu wa ta'ala by'atabalagira gamba nga warahabaniyatan ekyokwesiba mu masinzizo ne bagaana okuwasa n'okufumbirwa ibtada'uha eyo bid'a yaabwe bye baagyegungizaawo ekyo kipya ffe twakibateekako era sikyali kya mu ddiini ma katabnaha alayhim ffe twakibawandiikako nti kyali mu bitabo by'eddiini yaabwe illa okuggyako bo bwe baatuula abaddawo baalabanga nti ibtigha'a ridwanillah kyekijja okubatuusa wali okusiima kwa Allah bamulage nti bannaddiini nnyo. Allah agamba nti fama ra'awuha eddiini eyo tebaagisumba era tebaagirabirira bulungi haqqa ri'ayatiha mu bukakafu bw'okugisumba mu bukakafu bw'okugirabirira baagizannyiramu ne bongeramu ne bajjamu naye nga banoonya mbu Allah subhanahu wa ta'ala abasiime ne babeera nga beetiiramu amateeka ate ge batajja kusobola. fa ataina alladhina amanu minhum ajrahum abaali nga abakkiriza mu bo twabawanga empeera yaffe musera abaali ku nnono entuufu eya Isa baafuna empeera yaabwe. wa kathiirun minhum fasiqun naye abasinga obungi mu bo twesanganga era boonoonyi. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته
ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا أبانجم وأبكرز اتقوا الله متي الله أبكرز ونباكو ولا بباركم مليمبين أبكرز واركم مليمبين والنبي محمد يا بانتوا أبالي بكرز التوراة يا موسى عليه السلام أبالي بكرز إنجيل يا عيسى عليه السلام wali wabakiriza abannama ddala abaali ku bitabo ebyo wadde nga baali batono abaali ku nnono entuufu naye Allah subhanahu wa ta'ala bw'amala okuleeta nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abagamba nti ababadde abakkiriza ku bannabbi bali abakulembedde tubaleetedde nabbi omupya musale ekkubo mukurosinga ate mukkirize nabbi ono Allah subhanahu wa ta'ala gw'abaleetedde mwalimu abasajja nga Abdullah ibn Salman al-Faris n'abasajja ababafaanana ne basala eddiiro olw'okubeera nti baali bamativu nti nabbi oyo yazze yoyo nabbi yalangibwa mu bitabo byabwe wadde nga abaasooka abagenda baddawo bakola kinene nnyo okusangulawo mu bitabo byabwe ebintu ebyali biranga nabbi ono Allah wano bayogerako ng'abayita ya ayuha alladhina amanu abanga ababadde abakkiriza mmwe nga mukkiriza Isa ne Musa ne nga muli ku nnono y'ebitabo ebitukuvu ebibaddewo ittaqullaha mugende mu maaso n'okutya Allah wammwe kubanga Isa teyasomesa n'ono kyaleese wa aminu bi rasulihi mukkirizo mubaka wono Muhammad aliwo kati yu'tikum kifulaini ajja kubawa emigabo ebiri min rahmatihi olw'okusaasira kwe kubanga muli abakkiriza abeeno n'abeeri wayaj'al lakum nuura alibateerawo ekitangaala tamshuna bihi kyemulitambula nakyo nga mugenda eri ejjana nga muyita ku sirata yaghfir lakum alibasonyiwa ebiyitidde ng'abantu wallahu ghafurun rahim Allah musonyi ate musaasizi لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم لئلا يعلم الله يتاشكوزي wabeerewo okutegeera n'okumanya ahlul kitaabi ku bantu ababadde balina ekitabo ekikadde alla yaqdiruuna ala shay'in min fadlillah kitabasobola n'akatono kubeera nga baziyiza ekintu kyonna mu birungi bya Katonda Allah subhanahu wa ta'ala leero asazeewo nabbi Muhammad ave mu Bawarabu tebasobola bali ababadde n'ebitabo ebikulembedde nga bulijjo wadde babadde nga Abawarabu si be bali mu nabbi naye olwaleero ekirabo ekyo Allah subhanahu wa ta'ala asazeewo akiwa Abawarabu abaleetere nabbi nga muwarabu ababadde balina ekitabo nga si bawarabu bakitegeere nti tebasobola kubeera nga bakugira ekirungi Allah kyabasazeewo okuwa omuntu yenna wa anna alfadla biyadillah nti ekirungi kiri mu mikono gya Allah yu'tihi man yasha kiwa gw'aba yagadde wallahu dhul fadli alazim Allah yenna nnyini ebirungi ebinene ye tabuuzibwa nti lwaki leero ate okoze bw'oti ate lwaki kino okikoze bw'oti